Nicholas Opio amaze n'aluma mu bigambo bye we yeetondedde ekitongole ky'ekkomera gwe mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates TV. Muganda wange nkwanirizaako nnyo yonna gy'obadde, nyongera okukulisaayo webale egyo gy'otuusaako engalo. Baganda bange abali eyo, abali emitala w'amayanja, mbaanirizza temuva ku mayengo ga Yugi Updates TV. Baganda bange abali South Africa, abali e Saudi Arabia, abali e US, abali e Canada, abali e Dubai, abali e Jordan, mwenna mbalamusizaako nnyo. Mmwe kubamu ababezaawo amayengo ga Yugi Updates TV. Mwebale nnyo, kyemukola kyamaanyi nnyo, si kintu kitono nnyo okubanga eno mukaza nange nate we mutulaba, we mutuwuliriza, we mukomentinga, we musharinga, we musubscribinga, mukola kyamaanyi nnyo. Mukwano gwange gwe nkusaasidde nnyo omulwadde, Mukama Katonda agira akusuusa, naawe wafiiriddwako we Mukama Katonda agira akugumya. Baganda bange saagala balwisaayo, wabula tujjukira bulungi olunaku eziyise emabega. Nabaleetera omwami ono amanyikiddwa nga Nicholas Opio, ngono lawyer mulamba, international lawyer, okuva mu kitongole kya Uganda Human Rights Commission. Mujjukira bwe yavuddeyo n'ateeka post ku social media ng'atugamba nti ekiro kyejjo ye aliko kyeyabadde alaba, aliko kyeyalabye. Yalabye ababaka bano ba MPs abaatwalibwa e Luzira abali ku remand nga batolosebwayo mu ngeri ey'enkukutu nga batwalibwa ku State House Entebbe okusisinkana President Yoweri Kaguta Museveni. Ku kyonna kyonna ensonga gy'abadde bagenda okudisikaasingako teyagitugambye era tetunnagitegeerako. Kaakati omuntu era y'omu avuddeyo ku social media, avuddeyo n'atugamba nti nno ye atwala okwetondwa kwe eri ekkomera, ekitongole eky'ekkomera okusinziira ku bigambo bye yayogedde eggulo. Gwe mukwano gwange ali eyo yeekumira ku Yugi Updates TV. Naye nkutegeeza ngenda maaso obeere ng'osubscribinga, tulaba bulabi tusobole okuba nga tugenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyo. Kuba nagamba nti no littafaayo lyokka ly'oba osobodde okukola okwongera okugaziya ku mayengo g'omukutu guno okulanga gatuuka ku buli muntu, nga information yene elinkinga ku buli muntu. Wekyolina okukola kusubscribinga na kusharinga na kwagaliza banno basobole okuba nga basubscribinga gwe mukwano gwange. Kubanga wotasubscribing, eddoboozi ly'ogenda oteekako ku comment eno terigenda kubanga lisobola okutuuka gy'oyagala lituuke. Ojja kuba naawe oliziŋŋamizza, lijja kuba lisobola tuuka wala. Naye wabula w'onoosubscribinga, nze naawe tujja kuba twongeddeyo amayengo gano gasobole okutuuka ku oyo gwe kikwatako. Kati omwami ono Nicholas Opio yatugambye eggulo n'atwogeza ebigambo by'enjwanjwa. Tetumanyi oba alina kye baamuwadde okubanga alumika mu bigambo bye, kubanga omuntu gwe kubanga ono lawyer mulamba. Sisuubira nti nno lawyer omulamba yandivuddeyo n'ayogera ebigambo ng'emwabiwulidde eggulo nti yalabye abasibe nga batolesebwa nga batwalibwa ku State House Entebbe okusisinkana President Yoweri Kaguta Museveni. Lawyer omulamba n'ayogera ebyo ebigambo nga talinaako proof, nga talina na bukakafu. Ekintu nga nze naawe kituyinza okugamba kyetuwakana nze naawe, nze nkiwakanya. Simanyi gwe muganda wange oba okiraba otya, wandibeeranga olowooza lawyer ono balina ke baamusuddemu okubanga avaayo ne yeetondera ekitongole ky'amakomera nti bannange mu nsonyiwe nabadde nnimba bye nalabye byabwewussa, bye nayogedde byabwewussa, nabadde nnimba. Seetegereza bulungi ngolowooza mukwano gwange weekityo weekiri gwe yeekumira ku Yugi Updates TV. Kutegeeza nti no genda maaso obeere ng'osubscribinga, teweerabira kusharinga, gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku Yugi Updates TV. Muganda wange nga wenkugambye, omwami ono yavaayo n'atugamba nti yalabye ababaka. Bano nno ababaka baayogerako, bano ababaka baakwatibwa jjojjuuze ejjo ly'abalamu abadde ku remand e Luzira oluvannyuma lwa President Yoweri Kaguta Museveni okuvaayo n'alagira nti bakwatibwe, nga okunoonyereza kwava mu kitongole kya Human Rights Commission kiddukanya bajeti y'eggwanga Uganda. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Muno mwalimu omukyala gwe bayita Sise Namuju, mwalimu Yusufu, mwalimu Paul Akamba, mwalimu omwami gwe bayita Mawanda. Abo bonna nga bali ku rimandi. Kati omwami ono yagambye yabalabyeko ekiro ky'eggulo nga bali mu wakuntumye nga babatwala ku kitebe.
mu State House Entebbe basobole okuba nga bawayaamu ne President Yoweri Kaguta Museveni. Ebigambo byavuddeyo n'asamba jja leero nti nabadde nnemba ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Oluvannyuma lw'okwogera ebyo ebigambo, ekitongole ky'ekkomera kyavuddeyo ne kigamba nti iffe ebyo byayogera tetubimanyiiko mutwe n'amagulu, kubanga ffe okuta obuto omusibe tumuta olw'ensonga nga tusinza ku section 91 eya 2 eya 2006 act etulagira okuba nti omusibe alina okukwatibwa era n'akuumibwa ng'ali seefu butiribola paka amateeka we galagira tumute oba ne gamubanye n'atugamba tumuzzeeyo. Bo ne babyesambanyi ne bagamba era ebigambo bya Nicholas Opio si bituufu ng'omukwano gwange ali eyo yeekumira ku Yugi Updates. Muganda wange naye olwaleero omwami ono yavuddeyo n'agamba nti no neetonda ku ebyo bye nayogedde bye nalabye si bituufu. Naye ffe twebuuza looyo omulamba ayinza atya okuba nga asobola okwogera ebigambo ebyo ate n'atugamba nti si bituufu, kubanga ffenna tumanyi bulungi era tukimanyi bulungi nti nno looya tasobola kwogera bigambo bya njwanjwa. Looya agezaako okwogera ebigambo nga buli kimu yakyekakasizza dda okusinziira nti nno abeera looya. Naye muganda wange golowooza embeera eno eri ku ki? Golowooza kino kiri ku ki? Kituufu oba si kituufu? Looya ono wakyavaayo ne yeetondera eggwanga, ne yeetondera ekitongole ky'amakomera gwe muganda wange ali eyeekumira ku Yugi Updates TV. Looya ono yavuddeyo n'agamba nti no bye nayogedde nti no abasibe baatwaliddwa ku State House okusinkana President Yoweri Kaguta Museveni, newankubadde ensonga ebadde batwalayo ebadde ekyali anikiriya nga tennategeerekeka. Bannange neetondako ebyo bye nayogedde byabadde bikyamu nnyo. Ye waayi muntu kyayinza okupostinga ebigambo ng'ebyo nga musajja munene, golowooza ebigambo ebyo tebiina impact gye badde bitaddewo mu bantu ba bulijjo oba na mu paaliyamenti na mu balonzi b'abantu? Golowooza ava atya just ne yeetonda bwetonzi ne bamuleka bulessaawo? Golowooza kiri ku kigwe mukwano gwange ayeekumira ku Yugi Updates TV? Wendowoozayo mu comment section, naye teweerabira kusharinga, teweerabira kulikinga, teweerabira kusubscribinga gwe mukwano gwange eyeekumira ku Yugi Updates TV. Kutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano aga Yugi Updates. Gwensonga lwaki gana amayengo gatambula okubuna ensi yonna yonna, kubanga woba osubscribinze kitegeeza ne muganda waali mu kyalo gw'oyagala eddoboozi lino limutuukeko ligenda mutuukako. Ensonga yonna etagenda bulungi mu ggwanga lyaffe ejja kubanga esobola okuba nga ewulirwa singa oba ng'otaddeko eddoboozi lyo. Naye gwe ky'olina okukola embeera eyo okubaawo kwe kusubscribinga kyekyoka ky'olina okukola, n'okusharinga n'okwagaliza ab'enganda abako n'ab'emikwano ne babeera nga basubscribinga ku eno channel. Tovaako, tugenda kuba tukomawo ne information mungi ddala omukwano gwange yeekumira ku Yugi Updates TV.